Uwebale kubanga ate okyaje kumiddeko yonna eyo Josinzira Fifi Jaydanyiz anka nga bulijjo nzaliwo kubanga ate nkutwalira ddala mu maaso mu nsonga yonna Kansubineti muli kiriya muli malidadi sana muli malembe waliwo omukulu avuddeyo n'abeera ate atandika okubika bbalamu ku Facebook nga agamba nti omukulu ono afiiridde mu kabenje embalala mungava embalala mu meeting eza NRM naye nga amazima gali nti balamu tannafa balamu jali mulamu atemya bukofo weewaawo abangi beewuunyiza balamu kumulabako mu kifaananyi nga ali mu suuti eya bbulu tebakirabangako bamumanyira mu mujozi guli ogwa orange obo kitegeera naye nga ate awo tuvuddewo okugendera ddala mu maaso n'amawulire gaffe ye mwana muwala amanyiddwa nga Veronica Lujja gwe gwomanyi nga Vinka mwana tu bw'atyo amawulire gatutuuseeko nga gagamba nti Azzadde abaana balongo era nga wenjogerera Naalongo awedde emirimu Vinka ono fena tumumanyi bulungi nti muyimbi na kinku ate nga bangi bazze bamumonkinga nga bamuyita mutabani wa Wininwaje naye nga ebyo byonna tebyamujja ku mulamwa kusigala nga ayimba y'omu ku bantu abasanze nno embeera enzibu mu music industry wekituuka ku social media engeri gye babulingamu abantu ono ne Azawi bafeesinze ensonga eyo so seriously naye nga ekyo tekimujje ku mulamwa bambi ng'omukyala asigadde nga apushinga hard oba kitegeera ate nga she's performing really well in the music industry naye nga ono yagenda n'atubulamu koko omwaka ogwo nga asomba akayimba kamukamu okitegeera naye olugambo lwagenda ne luvaayo nga Vinka ayagala kukyaza bba gwaza followinga olugambo lwonna lukuwate gwe atakimanyi yakyaza bba ewaabwe wabula nga ebintu bino byali byekusifu nnyo byali byankukutu enteekateeka zasooka kubeera nga zakubaawo emikolo gyakuba eri ewaabwe Nabbingo naye oluvannyuma lw'aba bloggers oba bannamawulire okubanga babimanya enteekateeka ne zikyusibwa ne bakyusa ekifo okitegeera nga tayagala life yeeyo ebere nnyo mu public nga yagala ebere very private era bw'atyo yakola emikolo gye tewali wadde ekifaananyi ekyafuluma kigambibwa nti n'abaliko okweja emikolo yabagana okubanga bakuba ekifaananyi naye nga womanyi nti ab'olugambo tebabulamu information bagifulumya ne bagamba nti emikolo giwedde weewaawo taata we ye yali ayagala ebintu bino bibere nga bibeera mu public olw'ensonga nti omwana we celebrity munange naye ye nga omwana yabigaana kinajjukirwa nti bawoono omukyala musajja politician mulamba ate ngera ali mu kibiina ekye NRM jaddukanyiza ebyobufuzi bwe naye nga olunaku olwaleero bazadde balongo gwera azze angoberera January ono mwennyini nakufulumiza video ekwata ku Vinka ne nkugamba nti olubuto lukuze lukulidde ddala naye nga afubye nnyo okulukweka ne nkugamba nti omwezi guno gwa January gujja kuba nga tegugwako nga Vinka takoze eki tazadde kakati go ag'omu nkubo agaliwo gagamba nti azadde balongo okitegeera Naalongo awedde emirimu congratulations Naalongo awonga tuvuddewo okweyongerayo mu maaso n'amawulire gaffe mwana muwala amanyiddwa nga Victoria avuddeyo bw'atyo n'abeera nga ayogera ku nsonga eri mu ggwanga Uganda gwe atamanyi Victoria ngenda kubanga ate mu kunnyonnyola kansooke nkugambe ki kyagambye avuddeyo wali ku Twitter bw'atyo n'agamba nti I wish Africa would unite with Uganda the way we all did during the Indesas. What is happening with Bobi Wine needs to be recognized globally. N'agamba the dictatorship in Africa is beyond evil. Nga asaba Africa ensi za Africa zonna zekwate wamu zegatte zibeere nga ziyambako omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga ate afuna obuwanguzi bwe okitegeera bagamba nti tukikole nga bwe twakikola luli ku biseera biri ebya Endesas ojjukira akaseera ako ak'omu Nigeria nga Banigeria batirimbulwa Bannayuganda bangi balabibwako ne Shiba yalimu mwabo era ensonga lwaki Bannayuganda bamukalakata nnyo ku lw'ensonga nti during that period of Endesas yasituka nnyo ng'agamba nti Abanigeria tebalina kubanga battibwa naye ate akaseera we katuuka nga Bannayuganda battibwa mwana tunaasirika ky'ovolaba Bannayuganda bamutabukira nnyo ku social media gwe azze agoberera wano emboozi eyo ogimanyi bulungi nnyo nnyini ddala kakati mwana muwala ono Veronica Kimani yazaalibwa Victoria Kimani muzaalwa ye Kenya naye nga ate ayimbira Nigeria era ng'ono bamusayininga mu record label emanyiddwa nga Chocolate City gy'ayimbiramu okitegeera
nga bw'onoolaba nti Winnie Nwagi yasayiningibwa record label emanyiddwa nga Swangs Avenue. Example yo jinyizo kubanga ate nkuwerako okusobola okubanga okinyonyoka naye nga ono yazaalibwa mu gundi muki mu United States of America, California, Los Angeles gye yazaalibwa. Oba kitegera kiringa woolaba nti Bobi Cool akwata Zuwena n'amutwala eyebweru n'azaalira eyo. Omwana n'abeera nzaalwa yeri naye ng'ate oluvannyuma abaana badda ne bakulira e Uganda. Kati omwana ate n'amala n'ava e Uganda n'agamba nti anze kangende mbeere mu nsi bw'eti. Oba kitegeera so kati naye bw'atyo bw'ali baamuzaalira eri mu Los Angeles, bw'atyo n'avaayo nadde Kenya naye nga bazadde be bo bennyini bana Kenya naye ate ye nga omuntu awangalira Nigeria era nga ayimbira Nigeria. Ku nsonga eno si ye ayimuse yekka munange tujjukira bulungi ku lunaku olw'okulonda abalongo bano okuli Peter Okoye ono mwennyini gw'otunulako ba Peace Square nga ali wamu ne mutowe oba mukulu we simanya nti balongo. Bonna baba be bamu Paul Okoye oyo gwoyinza okuyita Rude Boy nabo baavaayo ku lunaku lwennyini olw'okulonda ne babeera nga bakwatira wamu nga bagamba bana Uganda musaleewo olwaleero okitegeera naye nga embeera gye bateekawo yalaga nti baali ku side y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi era nga ye Peter Okoye yavaayo n'agamba nti my dear people of Uganda, good morning to you all and good voting day. May His Excellency Bobi Wine win. #Uganda decides 2021. Bwatyo yasooka kubabuzaako eno posti gye nkulaga yagikola ku lunaku olw'okulonda enaku z'omwezi zaali 14 oba okitegeera. Bwatyo nga ayagaliza Bobi Wine obuwanguzi n'atugamba nti Uganda esalawo ku olwo. Nkireese lwa nsonga nti oli abakoowodde bonna bakikole olw'ensonga nti baali bakikozeeko mu Nigeria nga etirimbuka naye embeera yaabwe negezaako kubanga ate edda mu nteeko. Kakati ye Rude Boy yavaayo ku olunaku n'agamba it's about time Ugandans stand up. Kye kiseera bannayuganda mukole ki muyimirire okitegeera era nga naye yateekako Bobi Wine. Abalongo abo engeri ndowooza gye bali nti balongo booli awo kali tekeebulizamu wadde bayawukana basobola okuba nga ate ku olwo kyaba bagula mulundi gumu ne bakikola okitegeera. So mwana muwala oyo bw'atyo bw'avuddeyo n'abeera nga abasaba nti tukikole nga bwe twakikola kululi ku Nigeria nga batirimbuka tukikole ku lwa Bobi Wine Uganda naye tubeere nga ate edda mu nteeko oba oli awo n'agamba nti badictator mu Africa beeri sankuli tubalwanyise okitegeera katusuubire nti bayimbi banne oba oli awo banaakopinga ne babaako kye bakola oba ba celebrities banne kubanga ono muzannyi wa firimu muwandiisi ate nga muyimbi mu ggwanga eryo era Nigeria emirimu gye gyagitambuliza wadde nga enzaalwa ya Kenya. Munzikirize embeere nga ate mberekereza atakuumira mpera ayongera okuba nga abankuumira mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba.